Okay, buterefu ne batugamba nti Huntington Films baba bolekede nga zireeta ono kali mukazi wattu Julie naye atudde mwene ebbali tugenda maaso buterefu nateera enkoze ntyo bakawana nasooka nakkalira oli ali wabbali atudde alina kyesirikidde. I know you are still angry at me. Ayolabika okyanyiigidde. But wabula the girl who attacked you is my ex. Yakulumbye oyo namwagalako bwagazi byayita. She's jealous of you. Alina ebbuba kukwatibwa ebbuba tobamanyi eryo ebbuba lyerimutta kyokka namukyawa ate nasooka alengera fuudu ng'ono alikiriya nnyo ali walesigwa nagisubwa. It's you I want. Gwe neetaaga. Don't let anyone fool you. Toleka muntu yenna kusiriwaza. Okiwulira? So I'm here to know if you are still interested in going out with me. Mbadde njagala kumanya okyayagala tugendemu awuto nga bwe twali twogedde luli oba wabivaako. Atega katego kejjukira nti ssente ddiiru weeri. Yali akyabuza ye ennaku oyagala kuntwalako wa kati abadde akitadde agende. Dan, Sebo. I don't know if it is true. Simanyi oba mpulira bituufu. I received a complaint that you use girls for good. Bangambye beemulugunyiza nti abawala obayisaamu eggaali mbu obasome bafune grades ennungi. May be having a problem. Oyo yanninako obuzibu abigamba. I have never thought of it. Sikirowoozanga nako. As my first statement was. Nga bwe nkugambye mu kusooka. I don't know if it is true. Simanyi oba bituufu. But if I find out, naye nenkizuula. I won't wink on you. Sijja kuttira ku liiso. It's a violations to this school. Kubanga ebyo bwe bityo bimenya amateeka g'essomero. Yes, sir. Sebo nkimanyi. You can see yourself out. Ufune erikufulumya. Agenze sirowooza ntya nga ntandika ntya. Kali mu baawulidde ssebo mbu abawala abayisaamu eggaali okulaba nti abasuubiza nti bajja funa grades mulekikyazize mu masomo ge. Yes. Tuba tuli abo nga zireeta ono abala baaba. Bano nabo tebasobola kubutazigwamu bonna bayitirivu bayizibu. What did he do? Yava kola ki? Well, his ex attacked me so. Mwanti ex we ye yannumbye abadde azze kwetonda ko ggwe. And you believed him? N'omukkereza. Naye bannange kiki atomponyerako ki? Are you bewitched? Simanyi baakuloze. I told you his intentions. Nakubulira oyo kyakubalira. That is your problem. Ebyo nno obulabika obuzibu obulina ku ggwe. Zemuleke. That guy is lying to you. Omusajja akulimba. How can I believe you if I don't give him a chance? Kati naakukkiriza ntya nga simuwaddeyo chance kakasa. Banvugamu laawundi tunaabirabira eyo. Ono naamwesonyiwa agandi bana erina eddogo mbadde sinnalira bali baakukozeeko. Kakali nga twolekera kudda bbali ono bamubudabudde awo ngandi waddamu naleeta olugezigezi tabbu emujjidde mbw abawala agenda n'abasuubiza okusoma obulungi n'akozesa advantage okulaba nti atirisiti abaako ke yeefunira ak'omusikaati kati gwe kkubako essimu eno. Alo. You are an idiot. Bannange oli mudongo. You think reporting me to the principal will scare me? Wabira ewa principal kinaakola. Nze simanyi na byoyogera. You know what a retake is on your papers. Omanyi kitegeeza okuddamu nga toyise. Ogenda funa liteeke gwe ddaawo. Mbu wakuddamu ng'eyagudde. Something wrong? Omwaka gumusale. Kikiwaliwo obuzibu? No. Ewali. Wabula nga essimu emukubi wala. Yamanyirawo nti ono yeyagenze ne yeemulugunye wali principal. Kali amukubidde amugamba nti ekyokumpa wabirowooza kina kikinaakuyamba. Naye olowooza abazadde bo banaawulira batya nti omwaka gwakusaze ogenda kuguddamu. Teebereza ssente zibasasula okulaba nti olina okusoma. Ne tuddako eri kkalo. Oddako obwa nti nina be njagala okumaliriza. Tuba tuli awo. Mbu Kevin is taking Julie out. Kali ono bamuweereza message. Kevin bamutwala out. Manya atwala Julie out. Mabulire gatuuse. N'agikwatirawo. He's taking her to the restaurant. Amutwala mu restaurant. Boys have the same routines. Wait by his apartment. Era bannange namuga nti abasajja balina enkola y'emu. Gwe tofaayo kati gwe muteegere wakaawe. Oluva ku hoteero alina kubeera nti alumbisa ogenda okulaba nti nno yeejovwana ebyamasavu. Kati amasavu tulina gamuteegera wakaawe leka bagende balye. Then ffe tumulinde ewaka. Mu lutiini z'abasajja zifaanagana. Balina emize gyegimu. Oluva mu kulya. You know what? Naye omanyi. Lindamu. Sooka oleke mmale okusooka njogereko naye.
kati ono alina munne gwe jasetinze okulaba nti bandyagadde bakimalirize nga bwe bakikola ku gwe tutaalaba naye mbu yali agezaako naye oleeta olugezigezi ne bamutereeza mu layini kaakati n'ono kaali bagamba nti bagenda mumufuna naye sirowooza nti oba oli awo omuyaaya anaasasula tumuwadde ebbanga erimala kati ddiga ogenda kikolera ki tubanja tebakyasasula ne tubalaba bulabi ko nti obadde ki naawe ngende mujjukize nanyini sente agamba kwata mpola gwe ekyo twakikoze ekimala wakimuwaamu essemu owaayi ngambye tunaamukwatako edda obadde kijye ggwe ono abulira yagala agenda kubaako gwasamula panki lwaki bamubanja tandaba kuleeta sente zimubanjibwa mwebbanga liyise lyebamuwa mune nga tudda bbali kati juli yakkiriza okulaba nti bagenda kumutwalako abutu era nga amaze okwetereza munneewe yuli ebbali annange campus life ogimanyi abawala basanga embeera gy'otasobola kukkiriza naye nga ate abasinga baba bateekeddwa okubeera nti baziyitamu olw'okwagala okubeera nti bamalako n'emisomo gyabwe bangi beesanga nga abasajja babaganziza mu mbeera gye batayagala naye lwakwagala kulaba nti munnange oluusi emisomo giyitamu ebirungi bye bayagala babituukako owaye ndabise ntya atoli bubi nono yono sikaale kikyala naye waliwo byotasobola kuleka amasavu waliwo goola banoga nti anyina okugasolobeza agali gano ggo ani oyo alina okuba nnonye kalina amanyi alabika bamunonye konti omanyi genda tewali tabbu nene ekisigala kyokiraba annange amuyita Moses Christine Joani kaakati oli abadde alowooza nti nno boyfriend yazze okumunona kumbe mulala ono amutegera kyava asituka agenda alabe obula mukazi wattu n'abeera nga alala mukwolekera okudda ebbali maama ali mu bayibo nga bulijjo asoma era nga munnange n'asooka afuna essimu Mukama yeebazibwe nedda sigenda kujja okakasa omwana yagenzedde essaawa nnamba kati eyise nga ajjeeyo kwekereziya weebaleka mukubire ambuulire lwaki tannaba kutuuka Mukama akusaasire yakubye omwana mbwe yavudde wano dde essaawa nnamba agenda ku kyaki mutannaba kutuukayo ono omwana alazeewa kumbe mukazi wattu yagenze kutuukiriza porogulamu yakubeera nti agenda out ne boyfriend Kevin kyava agandika mukubireko ndabe maama tomukwate wuuyo ndaba yakubira oyo nja mugamba kyaki kerere yabadde y'amaanyi saagiwulidde wulira amagezi nenno kakati agamba kati ono amugamba nti omusajja alabika tagenda kuddamu kusasulira wano ng'ate buvunaanyizibwa bwe konde nandi musiru okuloboza nti asobola okumbeererawo kitodde ewa kojjaawo bannange eyo waddika sisobola kuddayo munnange yali kaakati gwetegereza agamba nti yali akozesa kyokka mukyala we bwe yatusinkagana ne bangobanga omwami ali wali atunda butunuzi talina kye yasobola kubaako kyankolera yadde bambi nga walaba njannoonya engeri yonna sijja kulemererwa ndaba n'okwebeezaawo kyekisinga obulungi ani akonkona anda subire nti alabika kati yazze andi kamugulire yamanyirawo naga nti ateekeddwa okuba nga boyfriend alabika yatuuse ku luno naggulawo alirwedde oyo sebo namaliriza dda nzuuno tugende ate waliwo okulwa twolekere ono yuuno naye naye balese paapa aliriyidde
naga nti kale buterevu campus scandal kakali buterevu mukulu nasooka nabeera nga kazingiddeko wano era nga bwe tujja okukajja okubeera nga tweyongereyo nagambye nti obutundu bukyaliwo era nga tujja kuba tutandikirawo buterevu negamba nti nambwayo Benita nga Julie so nga te Katumba Nava Rachel buterevu nnyo namuli Lydia nga nnyina wa Julie Natera wabula nga buterevu nate mbadde VJ Sameda mu video kitanganze badde nkute tusinkane mukana bakadiridde ate nate yaman